Mu kulonda n'akwatira NRM bendera ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti ey'Empigi wabadde okutaataaganyizibwa abeesimbawo babiri bwe bavudde mu lwokaano. Cyrus Baker Ssempijja nga ye kansala w'abantu abaliko obulemu ku lukiiko lwa disitulikiti eno ne Farouk Lubega sipiika w'eggombolola y'Enkozi be bavudde mu nsiike olwokaano ne baluleka mu bannaabwe Mansour Muluya ssentebe w'abavubuka ba disitulikiti ne David Kyeyune. Kale olw'okuba nti tekalina control ate nga kali very expensive kyampaliriza okugamba nti akalulu kano kankeesonyiwe olw'embeera egenda etali nnungi egenda wakati mu kibiina kyange ate nga sinze omu kwayagala okusuula ekibiina. Akulira ebyokulonda mu NRM Empigi Henry Bie akakasizza okuvaamu kw'abano ne yeeraliikirira olw'ebigambo ebyamuteredde mu bbaluwa ng'okuvaamu kwabwe kuvudde ku butakkaanya n'okutiisibwatiisibwa okuva mu bannakibiina bennyini. Buli bbaluwa gy'osoma egamba kandekere bagundi beeyagale, kandekere gundi beeyagale. Tebavuddeemu mu kweyagala. Waliwo group, waliwo post group. Bwe yategeezezza nga kino bwe kibataataaganyiza ebitagambika mu kulonda okubadde olunaku olwaleero. Binkosezza kubanga ne materiyo zonna ezibadde ezaabo zajja n'erinnya lyennyini kubanga Mpigi nga Mpigi district tubadde tetunnakola manyanga bw'owulira ma disitulikiti amalala. Tugenda kusinkana abalonzi mikwano gyaffe ttiimu yaffe egenda kutuula okulaba nga akalulu kano tulinda obululu bonna bubeere nga buwedde tulabe ate ekyokusalawo ki kye tuzzaako. N'olwekyo nasazeewo nsigaze obulamu bwange butambule bulungi kubanga wakati mu kutambula nga nnoonya akalulu nfunyeemu okusoomooza okusobola okutwala obulamu bwange. Ng'ekibiina kye kikosa kubanga olwedde tebavuddeemu tebagenze mu kibiina ekirala basigadde mu kibiina kya NRM. Kutataganyiza nnyo kubanga abantu b'ogamba bagamba yakiwulira abantu bavuddemu bonna teri bye tugenda kulonda teri kitwala kuki police station zifutta budde bwaffe. Era kino kireesewo okutya olw'abantu obutajjumbira kulonda nga waliwo n'ebyalo gye bazize okulonda nga bagamba abasigadde mu nsiike abalonzi tebabamanyi. Kiba kizibu okumala gawa muntu kaluluko nga takakusabye ate nga n'okumumanya tomumanyi. Naye essaawa zino tuli wano wetulondera tewali balonzi abantu si bateeketeeke okutwaliza awamu abantu tebafunye mawulire gabakakasa ki kye bagendako. Obululu bw'omugongo buleeta nnyo embira nyingi abantu ne batya okujja okusimba ng'ate bonna ba mu kitundu kyekimu. Ate nsaba akakiiko ka NRM akowa ebyokulonda kansemo abantu 30 buli kyalo. Ate abantu abafa abajja bamanyira kali ak'okutiikinga n'ogenda naye waga nti mutuule mulinde bannammwe era obwedda bajja nga bwe bagenda. Wetukoledde emboozi eno ng'okubala ebivudde mu kulonda kukyagenda mu maaso mu disitulikiti ey'Empigi. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV. Byonna ajja kyabyogedde.